Banange Dubai etabuse banange oba ekiri wano kyekidi ewamwe Dubai etabuse abakazi lero kamufumbirwe ora mubadde mufumbirwa Dubai nga nungi kati yatabuse era kati abali mu biyumba mwa abaliko banange mwa abaliko Dubai etabuse oba Dubai kyekyagiingidde mu banange tugenda kwebaka abamu bafune n'embuto kati fwaba batafuna mbuto tugenda akola tutya Dubai etabuse kwebaka zuku ko olio male webake zukodde mu buliri banange mbadde mbabuuza ekidyene wafe kyekidye wamwe Dubai etabuse abasirikale bakaye bagala kuzabane waka yesawa eyawo magwaliko atawo makofire mulume njala Muganda wange ekiri e Dubai bayodde ekiyitibwa bamalaya muna Uganda mu Nigeria buli muwala simani na butiiti mbulago simamu mu kiwato nina butiiti kugulu wakola ipenso laba street yonna nkalu nkalu sajja bazze lero lwendabye ne kumbwe yenkanente oba baddire ente bagisaako omutwe gw'embwa bayodde bayodde bavudde Abu Dhabi sibamuno era ng'omanyi oyina muwala tomanyi mulimu gwakola mulinde essaawa yonna dda bayodde laba street kalu eno side z'eddeira simanga frigimol no oyagala kwogera nange naye I'm telling you the truth nga mukazi yena oli Uganda please lindako okuja mu Dubai omanyize mbawa information I'm the one nga connecting abakazi ababeera mu biyumba ababadusamu but we are in bad situation embeera mbe Dubai abakazi tebakyafuluma abaana babadde beetega kukubo tebakyafuluma polisi nyingi CID nyingi buli omu bamukwata Dubai kwagamba yatabuse otegeera Dubai yatabuse mukwano jiro okyali Uganda kozi nafe abali kuteyo tetuli bulungi otegeera kati tumaze emyezi 2 nga tetufuluma nga tetutambula wadde ku street ng'ote n'okufuluma basaidi bangi okuva abayibbo lwe bakwata omuguni ne bamukuta kwagamba Dubai tetukyalina mirembe please nze kyeyamani wamwe mugira muri Uganda Dubai wenaterera ngenda kubayita I'm sorry my sister stay at home beera Uganda nja ku ememe muzitwale ku online shopping not me but engeri gyendi chairperson oba chairwoman we Dubai nja kwogerera bano abakola ki abakyakolera ku online but Dubai yatabuse but ate nga kyeyamanyi w'abakyala sigenda kubalekerera nyina okubagumya you ladies be careful and be strong as a woman mu depending la ku yourselves okitegeera kati sigenda balekerera olw'okuba nze nabivaamu sikyabikola sigenda balekerera I would still searching a bad information a bad what I would still big up everyone mweberere mwana ebintu bigenda terera de bibi mukitegeera mulina okubeera mu kizimbe paka ebintu ebitera mweberere mu polisi nyingi you guys naye mugumeze chairperson mbagumiza wamanze nkugamba nze sirimba wabanga oli mukazi oli Uganda tokiriza mukazi ena okuteeka mu sende okugula tiketi wane Dubai tetukyakola tumaze myezi 2 tetukyakola nga obimanye embeera etabuse banange temukiriza wane Dubai embeera etabuse osegeera fetunywa biya wetudyemere wetwebaka era kati bakadama be bali balubabu kati mwe bakadama mwe abasinga kozi bakadama mubeera mu biyumba kati mwe abakola naye oba oli Uganda oli munsi oba oli Kampala oba oli Busheji oba oli Mbalala nga wegomba okuja Dubai olw'okuba Brenda nze president wamwe bakazi bangi muzze olw'okuba mulabidde ku Brenda kino nkibagamba nze Brenda Miles sawa zino dokiriza mukazi ayingira mu inbox yo n'agamba mbu jangu Dubai tetukyakola Dubai polisi nyingi basaidi bangi nze mbabulira we batisagala mujje mubonaabone naffe we tuluddeyo ebbanga tumazeyo emyaka n'emyaka naye guno omwezi mubi tuli mu mwezi gw'omukaaga nze mbabulira I tell you the truth temujja wane Dubai mwase muno mu Dubai deira wane Sharjah wane deira embeera sinungi
era nze nsasira abaana bakajja nze mbabuulira nze nzize wano kubuusa. I don't come here to ask buyambi, nze siza wano kusaba buyambi, but nzize kubuusa bano abali Uganda abegomba kujja Dubai because of Brenda. Mugira mukyali Uganda, embeera we natalera ngenda kola ki? Don't mind about beer. Beer anyise munyindo anti ntamide. But temuje Dubai right now. Dubai police nyingi tetuchafuluma tusiba munju tusira munju kugamba abaddugavu tugenda kunyuka abeeru bagenda kufuuka banyamagoya. Abaddugavu tugenda kufuuka beeru abeeru bagenda kufuuka bannamagoya. Bananga temuja mu Dubai, nze mbabuulira Dubai nfunyo. Twebase wetuzuka twebaka wetuzuka tetufuluma, nze mbabuulira mwe abamanyi muje mu risk yamwe naye tetukyakola. Nze always I stand on the truth. Abali banfolo nga 2019, don't mind about my account. Account zange bas broking naye nze Brenda nze nja kufiira ku mazima. Nze Brenda ngenda kufiira ku mazima. Abali Uganda nga mwagala kuje Dubai mulindemu until wenakolera video gamba Dubai eteredde. Ochegera nze chairman wamwe. I don't want to see you people where you are suffering in Dubai.